baganya kutuula ekigambo kye ekimu kyaze nakyo okwogera ku lw'omutaka ajje akyogere mu kaseera kano kennyini nga sinabapawulira kiddako. Ladies and gentlemen, put your hands together and let's make welcome the Katikkiro. Mukama abadduwona omuduuno omuzaanawo mateeka maasogo bakulembere mu lugendo lubatandisa olwaleero. Oli Katonda yagamba Ibulayimu nti vva mu nsi y'ewammwe kutwale mu nsi gye naakulaga. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe. Tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, okwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo. Bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash. Oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba. Oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa. Bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 77588681 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Excellence, integrity, time and hard working.
going, we're going, keep going, keep going. Keep going.
We are back. Wonderful. Okay. Bakubiri kumungala abana b'abandi bannange doing a great job. Akalulu yongeramo. Alright. Omukulu Sali awamu ne mukyala we bakomyo, ladies and gentlemen. Babano banyuminyo ate mu nkuba mpya. Let's make them welcome one more time. Hands touch college. Zayo wali atyo. Yes, come closer guys. Dickens, Sally, of course, is it someone to take the material Kwenkana? Rachel Namobiro. Alright, let's go now.
11 at this very time tubalete kusobola kubaganya kutuula ekigambo kye ekimu kyeyaze nakyo okwogera ku lw'omataka ajje akyogere mu kaseera kano kennyini nga sinabapawulira kiddako. Ladies and gentlemen, put your hands together and let's make welcome the Katikkiro on behalf of Omutaka. Wow. Abagenyi baffe mwenna tusanyuse okubalaba. Nze siri Katikkiro wa kika kya Lugave naye ndi mutaka atwala omutuba ogw'okukasolya. Erinnya lyange Fred Katende Kyekango. Nyimiridde wano okutuusa obubaka obw'omutaka Grace Makulandugwa. Isabel ono bwe mulaba mukyala Sali olwaleero yazaalibwa mu maka amakulu mu Bwakabaka bwa Buganda, kubanga taata we ye jjajja waffe omutaka Grace Makula Musokendugwa akulira ekika ky'Olugave. Ekika ky'Olugave kika kikulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Tusanyuse nnyo okulaba bannaffe abasajja eno ab'enkima abazzukulu ba Mugema ebbira. Abagenyi baffe mwenna n'abagenyi abakulu be tuli nabo wano, Ssebo Mukulu Sali ne mukyalawo, munzikirize ntuuse obubaka bw'omutaka Grace Makulandugwa omukulu w'ekika ky'Olugave. Omutaka Ndugwa asoose okwebaza abazadde abatuzaalira Sali omugole waffe olwaleero, abeebazizza nnyo nti mwebale kukuza omwana ow'empisa omulungi bw'ati. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yeebazizza ne bazadde banne bwe bazaala Isabel, abeebazizza nnyo omutaka nti bannange mwebale kulabirira mwana oyo omuwala, ate ne mumuyonja okutuusa ku ssaawa eno lwatuleetedde munne. Olunaku olwaleero lwa kitiibwa mu maka g'omutaka Ndugwa, kubanga omwana Isabel ono yatuyita omwaka oguwedde n'atwanjulira munne omukulu Sali. Ssebo omukulu Sali omutaka agamba nti weebale kukuuma kisuubizo. Omwaka oguwedde omukulu Sali bwe yakyala amaka g'omutaka yasuubiza okukomawo okukuba muwala we empeta n'ebyenda bimwetokote. Era olwaleero Ssebo omukulu Sali omutaka akwebazizza okutuukiriza ekisuubizo ekyo. Agamba nti amaka gammwe agaagaliza mikisa, abaagaliza bugagga, abaagaliza buwangaazi, abaagaliza kufuna, abaagaliza mirembe. Mugende mu nsi mukole, mugaggawale, mufune ebitiibwa. Basebo ne bannyabo munzikirize nyanjule bentambudde nabo olwaleero bwe akamperekeddeko nga ntuusa obubaka bw'omutaka Ndugwa. Omukulu asooka wano ye Mwami Livingstone Kyazze, Ssaabawandiisi w'ekika ky'Olugave. Omukulu ali wano ye Mwami David Sepulani, ono atwala omutuba ogw'okukasolya oguyitibwa ogwa Nalungu Essumba. Omukyala oyo ye mukyala Babula Nabatanzi, mukyala wa Ssekabaka Buteesa ow'olubereberye era ye Musuuna. Abakulu abamulaba waliwo n'ow'Olugave asigadde wali mukulu Ssemwogerere yimukako. Omukulu oyo wa Lugave mukulu Ssemwogerere w'embika eri naye ate muliraanwa wange nze mbeera mmenga awo balibali awo, era naye y'omu ku Bagave be tuli nabo olwaleero. Basebo abagenyi baffe muzikirize mutukkirize tubakwasa ekirabo ekivuddewo omutaka omukulu w'ekika ky'Olugave omukulu Grace Makula Musokendugwa. Tweyanziza bannange, tweyanzeeke. Mukama abatambuze bulungi, abazeeyo bulungi. Mwebale kujja ku mukolo gw'abaana baffe. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale.
Alright, obubaka obw'omataka bumaze otuuka obugalo bassebo ne bannyabo. Kati nno kaseera kano kennyini Dickens agenda kugira nga atandikirawo mukyalo we agenda nno omulererawa wano wennyini. Yes, mukiwuleko bambi entebe eryemu musajja abeera mutetenkanya noonya yiye engeri mukyalawo gy'atuulamu ng'ate tatawaanye nnyo. Owulidde enjovu tekola etya teremererwa mwasoma. Fesman ne Metron mugenda kukola muki? Mugenda kuweereza, mugenda sigala abaami mbaagadde nedaki seconds 6 mujje baganda ba Isabel ne bannyina seconds 6 ntandiko zibalanga oba kuwoniwa mukwano kyangu abala abanaakulaba baganda bo bakumanyi jangu mukwano baganda ba Isabel oke baabo batambula balize fight. 1, 2, 3, let's go. Never mbeera wano eno wengi, never mbeera wano kulwa cameras wano mukwano nje wano abalala babeetooloola this side. That's it. Baabo naatera otandika okubala seconds bandinda abakulu bano basooke baggweyo essanyu ne bazitegeera oba bazijja kwange. Abra jangu bambi Abra, thank you. Yes. Kale, ladies and gentlemen, ize sema webale nnyo seconds 6 zitandise kati 5 mu 9 5 mu 8. God is good all the time. Amen. Twebaza Katonda olunaku luno emusapadde ejashika nkaaga kazikozese. Isabel, you look so beautiful as always. You are so smart. Same to the parents. So baka gwenina elimwe Isabel okimanyi kwekwasa Katonda marriage yange sabona ubeeye kozo obugambo bubiri busatu wa Dickens munange oyo tute last born manya nti olina last born waffe kwate bulungi kafesi nozokalaba tekayinawo kisabo kyonna so tusaba omutukuumire mukama w'omukisa mu marriage yange. Isabel, that was our way sisters and brothers. For what you can actually do, I'm talking about plan B. To take our launch. We have a gift for you. So I'm going to keep one set. I'm going to launch your mommy. Atajura. My name is Jet Thomas. Alright, easy sana, thank you so much. Siblings ba Dickens mwinayo seconds 6 okubanga bano bwe bavaawo bwe bati eddiiro eryamuakalulu k'ekirabo. That's it. Wonderful. Abalungi tebabakuba bifaananyi bingi kiwedde one take ebemala. Wonderful. Let's go guys. Mwebale nnyo tubiyisa lukwakwayo. Kale, my siblings ba Dickens, where you are guys? Sisters and brothers of Dickens. Come on. Davis and everybody else, where you are? Seconds za mwekaaga namwe zituuse. Yes.
Bacha baliwa abacha yes. Isabel okimanyi nti mwebino za mukimanyi teri garanti ya kuzaala abaana bambi tekiriiyo kubanga eruuyi n'eruuyi bantu beebo bawangu ddala wiikendi ewedde waliyo empaka ez'abampi kuddukira wansi wa bitanda nange nazirimu nange sirinyo nange nazi wansi w'ebitanda weggulu naye mmwe Ladies and gentlemen, twanize ba siblings ba Dickens. Thank you. Ladies and gentlemen, kama yebasibwe abadde nsaba munzikirize na speech kano twakawandise buwandiise kubanga wetutandika okuyogera nga tulijja mu mutwe tuyinza okwogera mpaka nkya. So kindly allow me just read our speech. Good evening, ladies and gentlemen. I'm extremely honored to be here today. I'm glad that so many of you turned up for this great occasion. We are so humbled by your presence. My name is Davis Christopher Santongo, and I'm here to represent all my siblings. I am the elder brother to Sally Dickens. I watched Dickens grow up and evolve from the little boy he used to be to the gentleman he has become. Dickens is not only my brother, but those who don't know that he's my best friend. He's my best friend. As an older brother, it was my duty to protect and defend him at all costs, not forgetting to counsel and advise him where he had gone astray. Dickens, as you grow older, Okay. sorry about that. Dickens, as your older brother, I've always been protective of you. However, I will slightly step back because I know that you'll find someone who will always have your back. Believe me when I say so, because without anyone noticing, I've been keeping a very keen eye on Isabel just to be sure that she will love you just like I do love you, or even love you more. I'm here to affirm that you have chosen a very good partner. She complements you perfectly, and I'm excited to see what the future holds for both of you. You found someone who completes you, who loves you, who cares deeply about you, and who really endures your flaws at all times. I can't imagine a more perfect woman for you, my brother. She's definitely the love of your life. She's a smart, beautiful, God-fearing. She is a kind girl who will be just a great mother to my nieces and my nephews. Dickens and Isabel, we love you. We are praying for you. We shall always be here to love you. We are a very big family. Just a few of my siblings came, but we're a very big family. We shall always love you. May the blessings of our forefathers, Abraham, Isaac, and Jacob, be with you always. We wish you all the best in your marriage. All right, can I get an all from the ladies? Yeah, that's it. On such an emotional moment, you expect an all. Ewangale na moko, ladies. Yes, that's it. Picture moment for the siblings right here, starting now. Friends having you here. Thank you so much, Davis Salongo Tobi. God bless you so much. All right, Salongo Davis. Salongo Tobi. Anytime now, yes, believe in yourself. Yes, you can. All right, ladies and gentlemen, our cake is here. We already cut it at the beginning. Y'all counted. Now we're going to eat it. But before we do, this Mr. and Mrs. Sadi have some business to do now. Oscar Bello,
Yours is now to start gossiping. Hey mama, that she's too cute. But can Dickens handle or carry her? Of course, don't you see? He's conquering her. So, time to gossip as they feed themselves. Isabel, which team do you support? Which team do you support? Manchester City United. Okay. Baba Chakoba, Zena, and of course Dickens supports United. So right now we're starting. Ladies and gentlemen, listen to this. DJ, thank you. Kati mwababa wa vibe kati mwabali eyonga ageno mulisa abali eno mwabali ngiro mulungi mugubere tutandikirawo mwababa kama aha ani asoso pikingawo kasema no kale tumwage mpaka ya mwebula munyo waka ngalo achimaze akala mwongera temolikale enyongeza nonjinyo waliwo obutonotono bugenda maaso laavu enyuma musokako banti laavu ekola ki edududa akalyaza akafiiringa tizikabeyo katono. When I found you, yes. Kwenda kunywa munange niya kunywesa so but cheers. Right, ate webesa kwana olina ochiyo olina ebintu ebyo ekiri wano ku Love Island balina akazinga kabwe kali wano kamukwano kale amongere wa mwekeki Isabel Lisa mukuru sali amates mukoze bulungi okubanga mugaba cake out there. Yes, buli mufuna cake amuwadde bannange akalulu tamulinze bintu kumutuganamuwa singa nobikumanga bwotudde bwofulumba ekyeggulo n'otuulanga awo wootudde n'omuliisizanga awo wootudde anti kati akomawo leeta olina omulinda. Thank you so much. Tukwate cake essaawa zino DJ sebo mukama wange alinayo akagambo kayogera abange muwulize. I'm sorry, I forgot also to say when I gave my speech, but I'd forgotten to say just one single thing to Isabel. And Isabel, I wanted you to know that in case you didn't know, Isabel, I'm crazy about you. I would be dying if I say that I would spend my life without you, even though I don't tell you all the time. You had my heart a long time ago. In case you didn't know, Isabel, I'm crazy about you. I would be lying if I say that I would live my life without you, even though I don't tell you all the time. You had my heart a long time ago. Guess you didn't know, baby, I'm crazy about you. I would be lying if I say that I would spend my life without you, even though I don't tell you all the time. You have my heart a long time ago. Isabel, in case you didn't know. Bagamba kimale lumu waliwo priest mu church yagamba omusajja, you may now kiss the bride. Priest era yalina kugamba, you may now stop kissing the bride.
Charlie Chisuse. Ladies and gentlemen, Kasera Kanokinyini, Isabel, again I'm quarter cake. Atinga bagende first of all mbakadde Isabel atinga bamale bakomeweno Sancho no muyimbi bombi bayimbi minwa tugeza ina chifon cha Don Williams you got something everybody else can do. Oh, you Dickens. No, you can Dickens start again bakadde then Isabel Jango bakadde Dickens. Yes, thank you so much. God bless you. Mwanilizomwana Sibambi wow. Biseera nno bya birabo kati eyazze n'ekirabo kano ke kaddeko DJ Kabeeyo nga kati waliwo agamba nti nze nakoowa ebintu bino nze ndimu eno gye tuli mu economy just cash oba check waliwo tuli mu cashless economy zena check yange nja gibawa ebyo byonna biri welcome just right now bali bakozeeko emikono mukimanyi nti the next 1 week after today is the real deal. Mukama banagenda baya. The wedding is today, the marriage, so that is tomorrow. When they are all by themselves, no leader. So they need all the support that you can give to them starting today. Gifts are wonderful, tangible gifts. Nayenga te nesente nebirala. Ojapi wa best man. Gwalina check ne basa. They were best man kubanga Dickens mwesiga. Okay, so we will start right there. Kansubire abazadde ebirabo abeno babiwaddeyo oba abaana bajje babikime bawaddeyo bajje babikime maama kiwedde Mukama badduwona omuduuno omuzaana omubateeka maaso go bakulembere mu lugendo lubatandisa olwaleero oli Katonda yagamba Ibulayimu nti va mu nsi y'ewammwe kutwale mu nsi gye naakulaga. Mukama eno ensi gy'obatwalamu buli kirimu instructions ojja kuzibawa. Wakana n'ebyali wakanye nabo, lwanagana n'ebyali lwanaganye nabo. Mukama ku nkomerero ekitiibwa n'ettendo bidde gy'oli mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mukama abalinde omukisa. Tuyanza n'omusumba Mbosa mwebale nnyo Kansanga Miracle Center mbakubireko engalo ez'amaanyi. Waliwo abayimbi abali awo muyimirire mubire ku bantu eno baba bamelodies abamu abalala bali eyo munda bano bemulaba baweerereza mu music ministry Kansanga Miracle Center ebulu n'abayimbi bannanga babali ebyaba bangi nnyo bali muyimirire mubire ku bantu bambi muli otyo bravo kati nno n'abalongo abali awo omu ye Naki Julian akola kiri kivulu buli buweereza buli mwaka him experience ziba nyimba njatula zokka ali awo Naki Julian awamu ne Uganda we Dina Semakola tubagala nnyo ate nga abakulira mu music ministry Duke Brian yaliwa the MC basobola banyabo yabakulira oyo mu babimbi Kansanga wali batwebaza Mukama olw'abantu bano tetujja kugenda mu bingi ffe tujja kweraba tuweewe speech ffeffekka amina olw'okulokola ebiseera kale mutambule bakadde bano babalinze babawe ebirabo byammwe starting now best man and your grooms please come let's go and do work time. Let's go and pick these gifts right now. DJ Easy Samuel. Abagole bo bagenda kubyebaza bwebaza bannaabwe bano abakongose babeerenga be babijjayo Sebo Manager Bright bakadde baffe mwebaze Manager Bright Sebo emirimu gikyalimi kinyonyo bakadde bagundi bakadde ba Isabel baddo obalesewo kale badde bakulize waliwo balidde bambi tukwagala nnyo Sebo simanyi kyetwandibaddeko tobakuba ku tiimu enne kama mulekaki indeed yes best man what's the manager one wali
bakulembeze bambi webale tata ne maama abaana bazze buyi buno bakimeeri eno bambi abasigadde teekateeka ebiryo tugenda kujja tunyeenya agaliba enjole kale gentlemen, this man the groomsman is speak with it. Yes, temutya baana kubawa sente. Money answereth all things. Ekyo nambiriwe bali kujja Lucky Julian Dina bakwebaziza nabambi tanno ne bakwebaza n'ebigambo olwokubagerawo basanyufu bano boolabe ne Lucky Julian fe bali kubakkiririzaamu dikyeyize we bali nnyo Lucky Julian yabawa n'omukisa bano boolaba buli omu yalina ennyimba zakulemera mu him experience wali nga ne Naabagereka atudde wali sikyamaanyi abantu abakkiriza bannaabwe mulembe gonna nabo tubebaliza mukama obugalo bwabwe. Yes, now this is your time to bring in your gifts, ladies and gentlemen. Ogenda kireetaba essanyu lingi nnyo kireeta kikwase best man akikwase mperekeze kikwase endala like that. Bano babuuzeeko bubuuza akayimba nga bwe kavoka starting now. And else go say shopping's going that's it. Easy somewhere. Munange namugenda twalira bakadde ba Dickens cake ey'omwavu mwe Buganda omwana yasitukira omuzadde. Yes. All right, ladies and gentlemen, right about now. Right, Pastor Posa left. Engeri Andrew Jawazze n'omusumba jangu kine cake yakansanga mu center. Si ya kwaya. Njagala bakwaya no see am please. Please come and pick it. God bless you. Yes. Never musana oyao bagenzi. Jakuwa ando tumeke ya kasana mu center. Definitely sembera wano. Otyo sebo abasumba obatulabira ekansanga komera ku center. Kale, ladies and gentlemen, right about now, come. This lady is called Daphne. Lekabawubireko, wave to the people. Wonderful. Daphne, awamone bride, balina oluyimba. Isn't that amazing? Please make them welcome with a hand clap.
to sing now, yeah? Oh my word. Oh my God. Dukweyogeza. Gospel Promotions ekomyewo ne Mega Heart Worship Banquet 2023 season ey'omukaaga. Olina ennyonta y'okusinza oba okusinza ye neeyisaayo, jangu tusinze omutima gwa taata awo ku Glory of Christ Church e Kawala ku Lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda olunaku lwonna okuva ku makya ku ssaawa 2 okutuuka akawungeezi. Okuyingira kwa You are watching BGPTV, the father's. Gospel Promotions ekomyewo ne Mega Heart Worship Banquet 2023 season ey'omukaaga. Olina ennyonta y'okusinza oba okusinza ye neeyisaayo, jangu tusinze omutima gwa taata awo ku Glory of Christ Church e Kawala ku Lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda olunaku lwonna okuva ku makya ku ssaawa 2 okutuuka akawungeezi. Okuyingira kwa You are watching BGPTV, the father's heart. Nga tusemberera okumalako omwaka, Blessed Gospel Promotions ekomyewo ne Mega Heart Worship Banquet 2023 season ey'omukaaga. Olina ennyonta y'okusinza oba okusinza ye neeyisaayo, jangu tusinze omutima gwa taata awo ku Glory of Christ Church e Kawala ku Lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda olunaku lwonna okuva ku makya ku ssaawa 2 okutuuka akawungeezi. Okuyingira kwa bwereere bw'alina omutima gw'okusinza osobola okuyimirira ne Blessed Charles Gospel Promoter ku lw'enteekateeka n'ekyonna ky'olina. Mukubire ku ssimu noti 7 noti 3 35 633. Tujja kubira live nga bulijjo ku mikutu gya social media ku Hardwork Banquet Ministry wamu ne Blessed Charles BGPevents. Bw'oba olaba subscribinga, abasinza bangi beetegese abawano n'abavudde ebweru w'eggwanga mu Hardwork Banquet. Okubeerawo kwa Mukama kubira kwa lwatu. Worship Banquet wagiddwa One Dynamics Limited, Imanzige, atalimu Gino Hardware, Sango Stationers, God's Love Records, Hanap Junior School, byonna ne biregekebwa Blessed Gospel Promotions and Events. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi, ebifaananyi ebirungi ne vidiyo, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo, saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya
obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress, BGPevents be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, Kwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo, Blessed Gospel Promotions and Events era bategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo, bakolera selection y'ennyimba zoyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, gwabaagala bakubire ku ssimu noti 775-886-81 obagenda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, Excellence, Integrity, Time and Hardworking.